Nalonga wangi. omu ku bawuliriza baffe yatubuuzizza ekibuuzo kino nenjagala tube nga tukyogerako ne ku lw'abalala okuba nga bakimanyi. Obufumbo bw'omulonde kyeki? Obufumbo bw'omulonde kyeki? Obufumbo obwo bwawukana ne buli? Kale nno nandisabye n'otutandikira ddala gye bitandikira. Ndowooza tusooke tutandike n'omulamwa ogw'okuba nga otubuulira obufumbo bweki ate tulabe obufumbo bw'omulonde. Okay. Yes, Nalonga. Nze Nalongo Nalubaale mbaniriza ku mukutu era mbeebaza kaweefube yenna gwe mukoze okulaba nga tuddamu ate era ne tulabikako. Obufumbo bw'omulonde tugenda kitunuulira nti omulonde okufaananako n'okuzaalibwa kw'omulonde. Njagadde abantu bamanye nti omulonde takola bintu bwa nnamunigina. Omulonde akola ne bajjajjaabe. Era okufaananako n'okuzaalibwa nga bw'oga nti omulonde tazaalibwa yekka. Abantu bonna tebazaalibwa bokka, ffenna tutambulira mu bulongo. Nti bw'omala okuzaalibwa ate waliwo oyo omulongo kiterera buli omu gw'atambula naye. Omulongo kiterera oyo tujja musomesako Nalongo kubanga yafuula ensi eno okubeera universo. Nti gwe omuyina nange muyina n'oli amuyina n'oli amuyina. Bwe tuva mu nda z'abanyawo osobola omutunuulira nga ekisiikirize ekikutambulirako. Ng'oggyako size, shape na biki Nalongo ebisiikirize byonna bifaanagana. Kaakati n'obufumbo bwe butyo bwe buli obw'omulonde nti omulonde bw'akeera enkya n'agenda mu bufumbo tagenda yekka. Omwami tawasa yekka ate n'omukyala tafumbirwa ki yekka. Mujjukire nti obufumbo y'embeera abantu ababiri abakulu omwami n'omukyala abatuusizza okukola amaka bwe bajja ne batandika okubeera nga bali bonna era nga okubeera kwabwe ako bonna kuba kwa lubeerera nga kugendererwamu okuzaala okwaza ensi eno. Nalongo, did you say nti kuba kwa lubeerera? Bwe kwalibadde Nalongo. Okay. Bwe kwalibadde kwegamba bajjajjaffe bwe wafumbirwanga omwami tewaaliwo ngeri gye bayinza kukwata akinga ku musajja mulala yenna. Wabeeranga n'oyo obulamu bwo bwonna. Edda ndowooza baalinga babbula. No, tebaalinga babbula. Tebaalinga babbula. You leave this one and you find another one. Waliwo ekyama ekiri mu bufumbo Nalongo abantu kye batafaako. Tell us about it. Omukyala ng'ali lubuto mu bufumbo oba nga lwa mwami. Of course lulina kuba lwa mwami. Definitely lubeera lwa mwami. Omwana ono ali mu nda y'omukyala abaamu emisaayi emeka? Ebiri. Ogwa maama n'ogwaki? N'ogw'omusajja. Kakati emisaayi egyo ebiri gibeera giyita kyenjinga nga bwe gitambuza emmere n'ebisigadde nga gitwala eri omwana. Kati omusaayi gw'omusajja oguli mu mwana gujja ate ne gwetobeka mu musaayi gw'omukyala. Kyovula abakyala batuuka nga bategeera nnyo abasajja. Si kyokka nga balaba ng'abaana baabwe. Kakati ebimu ku bimaze abantu okuba nga tebakyalina bulungi mirembe kwe kubeera awo nga waddira omusaayi guno gwe wafuna wano n'ogugatta na guno n'ogugatta na guli. Kati ng'omwana omu yatondebwa abasajja 3 bana. Kati najja ku nsi kuno nga ye yennyini omwana is a confusion ye yennyini. Kirina engeri gye kimutaataaganyiza. Butereevu. Sure. Kubanga kye tuyita omusaayi maanyi. Omusaayi DNA. Kakati olina eri ekika n'eyeeno oli yakola yatuukiriza eby'amatu ono n'atuukiriza obugere. No. Not necessarily. Naye nga bwe tumala okulaba nti obufumbo y'embeera abantu we beegattira with the purpose of procreation. Kati ne tulaba nti edda kyakuumibwanga nga bw'oba ofunye omwami yoyo omwami wo. Omwami wo
tewaliwo wagabanira DNA ye naawe. Fine, bino byakuteekamu biyinza okuyingira gwe ng'omukyala, naye ate gwe tulina nnyo by'omuyingizaamu. Yensonga by'omuwa, yensonga lwaki bo abaami baali baweebwa ebbeetu okubeera nga they can get more wives, ate gwe omukyala n'oba nga tosobola. Kati tulina kufuna alternative ya bbanga tulina byetufukirira naffe ne tubayingizaamu. Because temugenda kusobola balina amatu. Temugenda kikola kubanga naturally temulina bwe mugenda kikola. Balina amatu. Temulina bwe mugenda kikola. So omukyala yensonga lwaki ali sacred mu mbeera eno, nti mutukuvu mu mbeera y'obufumbo, era obufumbo bwonna bubeesinga ku mukyala. Kubanga agatta omusaayi ng'atudde awo ne taata n'abaana. N'agatta omusaayi. Ayina ogwa taata, ayina ogw'abaana, ayina famire eyo. In her. Munda mu ye. Asitudde ekika kirambirira. Ekyo bakiyita bufumbo bwa mulonde. Kakati omukyala bw'amala okubeera mu mbeera eyo, yensonga lwaki takkirizibwa kugamba nti ate kati ave wano adde wale. Olwedde ng'alina bye yeetisse ebyabano bye yasookamu. No, because the world is unfair, or the nature is unfair to women. Bw'atyo bwe yatondebwa. Ng'ayina this poto eterekebwamu ebyo byonna ebiba bigiyingiddemu. Era neewuunya abantu abagamba nti mulekeraawo okugoba abakyala mu nsonga z'ebika, kubanga bano be mugoba ate be bawaniridde amaanyi ag'ebika byammwe. Ffe nga bak'emisambwa, ffe nga bakaalubaale Naalongo, tutereka bingi. Kati bw'ogenda n'owasa omukyala oba towasiza mukyala yekka, owasa n'empewo ze. Ekyo kye bayita obufumbo bwa lubaale. Kati bw'omala okuwasa empewo ze, bajja eno mu famire yo, bagikumaakuma, bagirongoosa, bagiwa omukisa, bakola buli kimu. Kakati mu mbeera eyo ne kiba nti this is one person ayina okubeera respected mu maka. Batizi nga yeewadde ekitiibwa. Mateeka omwana omuwala alina okuba nga yeewa ekitiibwa. Era nze bwe mba nsomesa, sisomesa ku perspective ya nsangi zino, nsomesa ku perspective yeeyo byatandikira. Ekyo kye tuyita obufumbo bw'omulonde.